ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah. Muntandikwa y'omusomo njagala kutendereza na kwebaza Allah jalla wa ala olw'otusobozesa ne tubeera ku bantu abakedde olwaleero n'enniya ey'okuyiga ku bikwatagana n'eddiini yaffe. Ensonga y'okuyiga mu ddiini nkulu kubanga yeetambulirwako ibadaati zonna ezikulembera era zetukola mu Busiraamu. Omuntu yenna bw'akola ibaada yonna naye nga tagirinaako kumanya, yandigikola bulungi nnyo n'asussa eri ku nkomerero n'eyonooneka olw'okusussa, oba yandigikola bubi nnyo olw'obutamanya. N'olw'ensonga eyo siyinza butabeebaza kukeera kwagala kuyiga ddiini yammwe ey'Obusiraamu. Teri kijoonoonye nga bantu kukola nga tebamanyi, ate era teri kijoonoonye nga bamanyi kwagala kukola nnyo kuyisaawo, kubanga embeera zonna zoonoona olw'okubanga tuteekwa kutambulira mu buwufu bwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ataayitirizanga nnyo ate ateefeebyanga nnyo. Ebintu bye byonna bye yali akola nga bibeera wakati ate mu mbeera esoboka. Ebyokulabirako ku nsonga eyo bingi, obudde buyinza obutatumala kugenda nga tubikoonako kubanga si gwe mulamwa gw'olwaleero. Njagala kwebaza abateesiteesi okusalawo okujja ku Masjidi Umar ibn al-Khattabi wano e Jinja. Nze wenkola nga imaamu omukulu okusoma kikulu, era njagala basaba mwetanire nnyo okusoma, ate mwejjemu okwekubagiza. Gundi tatufuddeeko, gundi tatusomesezza, kubanga ekiyitibwa okusoma kigenze kifunda wala nnyo nti ne mu kisenge kyo ku buliri bwo osobola okuyigirako, kubanga essimu ze tulina ne modern technology atuwa obwangu obuyiga wonna bwe tuba tusinziira, nga bwe babagambye nti olwaleero tutudde wano naye ensi yonna emanyi nti tuli ku Masjidi Umaru era etulaba live. Therefore njagala basaba abaami n'abakyala abakkiriza la ilaha illallah Muhammad Rasulullah okwagala ennyo n'okwetanira ennyo okuyiga. Buli omu kinnoomu faayo nnyo oyige eddiini yo. Bwe kuba kusaala osaale nga by'osaala obimanyi, bwe kuba kusaddaaka omanye lwaki osaddaaka, bwe kuba kusiiba osiibe nga by'osiiba obimanyi, n'emiteeko gy'okusiiba ng'ogimanyi. Wandisiiba by'otategeera ate n'otabifunamu ki mpeera. Eyo ensonga ngimaze. Ensonga y'olwaleero, ebbaraza erimu ebintu bingi, naye nze ekyange mu bbaraza eno ey'olwaleero kwagala bategeeza obukulu bw'okuzimba omuzikiti, kubanga ffenna tuli Basiraamu era ibaada zaffe enkulu ze twenyumirizaamu ezisookera ddala tuzikolera mu ki? Mu mizikiti. Naye ani agizimba? Omuwalabu w'egindi atukoze bubi yatusuubiza omuzikiti naye guganye. Badonazi batukoze bubi batusuubiza omuzikiti naye guganye. Naye nga ffe weetuli tuli 10 nga ne bwe tukola percentage ya fundraising nga ntono nnyo, buli omu 5,500 tuyinza okuvaawo n'ensimbi ezikola ekyamaanyi ennyo ku muzikiti gwe tuba tutajetinze. Olwaleero tugenda kutajetinga Nakaloke Center Mosque ew'omugenzi Sheikh Rashid Wafula rahmatullahi alayhi. Njagala kusooka kwogera ebigambo bibiri ku Sheikh Rashid. Ekisooka nti yali musajja musiraamu era yali mukkiriza insha Allahu ta'ala. Ekyokubiri y'omu ku baduat abaali ab'amaanyi ennyo mu Eastern region yeno.
twasoma naye Bugembe emyaka gya 8 bwe yamala n'agenda e Madiina bwe yavaayo najja ewaabwe n'atandika okuweereza. Enkomerero ye nsaba Allah agikkirize amuwandiike mu bashuhada kubanga yattibwa buttibwa nga ne kye tusuubira nti yattibwa lwakubeera ku forward front yakuyigiriza abantu ddiini yaabwe na kubategeeza Allah byayagala n'omubaka bye yaziyiza sallallahu alayhi wasallam. Nsaba Allah jalla wa ala amusaasire amusonyiwe ebyamusobako ate amuwandiike mu bashuhada nga baseeka abalala bonna abaafiira mu mbeera efaanana bw'etyo. Therefore mu darasa yaffe ey'olwaleero njagala nga sinnabagamba kigambo kyonna kikwatagana na muzikiti, buli omu abeere n'omutima nga yeegomba nnyo yeetanira nnyo wabazimba omuzikiti. Koba olina kitono kitya oba oli mugagga nnyo mu byofanga tokoze, mu byofanga tolese, mwe muli kye bayita okuzimba omuzikiti oba okuba ne contribution yonna ku muzikiti gwonna oguba guzimbibwa mu kifo kyonna. Organizations nyingi zizimbye emizikiti, naye bannaye mbasaba naffe tubengako n'omukono gwe tussa ku masigidi yonna ezimbibwa. Kyova olaba Dr. Kalisa bwe yankubira essimu ng'ayogera ku nteekateeka efaanana bw'eti, nze najaaniririzaawo kubanga omulimu gwaffe omukulu kusomesa bantu na kulaba nti obusiraamu bugenda mu maaso. Ebyo nga mbimaze, njagala kusooka kwebuuza obukulu bw'okuzimba emizikiti mu ddiini yaffe gye tusoma buvaawa era bukomawa? Era omuntu lwaki yandyetanidde nnyo okuzimba omuzikiti n'atazimba hotelo nene agirekera abaana be bafune sente, n'atazimba mayumba g'abapangisa mangi agalekera abaana be bafune sente? Lwaki omusiraamu wandyetanidde nnyo okuzimba omuzikiti? Ansa nyangu nnyo gye njagala tutandikireko. Egamba nti okuzimba omuzikiti kwonna buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu, bwa buli mukkiriza okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda n'atussa mu nsi muno abeerako n'embeera gy'atulabamu nga twagala nnyo okussaawo ebifo mwe bamutenderereza. Nga bw'agamba mu surati Tawba aya ya 18, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikri llahi wa iqami ssalati wa ita'i zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Allah agamba muteeka eryo nti mu mayumba ge bamutendererezaamu ge bamwogererako muggo, bakya bamwogerako rijalun, baami bakyala basaaze, fi buyutin. Kyova olaba nti okuzimba omuzikiti banja ddene mu ddiini yaffe era twandyetanidde nnyo okulaba nga tukikola. Oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bw'asenguka okuva e Makka okujja e Madiina, nazala biqubaa'i. Ekiwummulo kye ekyasooka kyali Quba. Bantu abaali bagenzeko e Makka Madiina bakimanyi. Mu mirimu gye yakola emikulu buli we yawummulira kuzimba muzikiti. Bwe yamalawo ennaku ne yeeyongerayo n'ajja e Madiina. Ejjuma n'emusanga mu Bani Salama. Kye yakolayo ekikulu muzikiti. Bwe yavaawo n'ajja awali masjidi ye we yasinziira era we yatebenkera sallallahu alayhi wa sallam.
mu mirimu gye yasooka okukola binaul masjid, kuzimba muzikiti. Era nabbi sallallahu alayhi wasallam yenyigira mu baazimba omuzikiti gwe sallallahu alayhi wasallam. Therefore, okuzimba omuzikiti si kumala biseera. Mu units zonna ezijja okubeera mu baraza eno temuli egenda kusinga value ya kuzimba muzikiti. Temuli egenda kusinga value ya kuddira tafaali siringi 1,000, 15,000, mitwalo 10 kakadde n'ogamba nti nze kano nkataddeyo kazimbe ki? Omuzikiti. Ebirala byonna byandikolebwa, naye ekyokuzimba omuzikiti kinene nnyo, kubanga kikugasa ku nsi kuno ate ne kikugasa ne mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ate ne kikulondoola ng'ogalamidde mu ki? Mu ntaanayo. Kubanga sadaqatun jariyatun, saddaaka egenderera kuba oli mulamu oba ofudde. Okumanya okuzimba omuzikiti kikulu nnyo, ne bw'oba tewagwezimbira ng'oli mulamu nga bw'ontunuulidde, naye Allah n'akusaasira ng'omaze okusirika oli wansi wa ttaka, mu baana bo ne mubaamu abalina ekirowoozo ne bagamba Haji nga yaleka ssente nnyingi, Seeka nga yaleka ssente nnyingi, tumuyambe tumukoleremu ekintu gundi. Mu bye bateesa ne bakuzimbiramu omuzikiti tewali kya bbeeyi kye baba bakoze kusinga ekyo. Njagala babuuza mu mbeera ya bwangu nnyo nga tetunnagenda wala, olaba otya nga buli luvannyuma lwa ssaawa 2, 3, 4, 5 mu ntaana mw'ogalamidde waliyo ekitangaala ekikkuba naye ng'ate kyo kiva ku duniya olw'enkolayo n'olw'emaali gye waleka nga bazimbyemu muzikiti. Abantu ne basaala fajiri ku ssaawa 12, ku ssaawa 6 ne bakomawo ne bakwongerako, after 3 hours ku ssaawa 10 ne bakomawo, fayirayo ne bagyongerako, after 2 hours ku ssaawa 1 ne bakomawo, fayirayo ne bagyongerako, after 1 hour ne bakomawo ku ishaa'i ne bakwongerako, fayirayo nejjula. Waliyo ekisinga ekyo value? Basiraamu, waliwo ekisinga ekyo? Ate nga tebakikoze lunaku lumu lwokka, buli lunaku. For example, eno Masjidi Omar mwe tutudde, musajja mukulu yagizimba tannafa, naye mukadde nnyo, saba Allah muwe enkomerero ennungi. Buli omu akyusa amaaso agitunuulire, olowooza yakuvaawo ddi? Ekitono ennyo giwe emyaka 10, nga buli lunaku abantu basaala swala 5 nga zonna zigenda ku ki? Ku fayiro yo. Okuzimba omuzikiti kintu kikulu nnyo. Kyova olaba mu mirimu nabbi gye yasookerako sallallahu alayhi wasallam ng'atuuse e Madiina kwali kuzimba ki? Masjid. Therefore, bwe tutwala example ya nabbi sallallahu alayhi wasallam, bukulu ki bwe tufuna mu kuzimba omuzikiti? Tukijjayo tutya nti kya bbeeyi, kikulu nnyo, mpuliriza mwami oba mukyala, okukwata ku by'olina okubissa ku nkulaakulana y'omuzikiti. Number 1, njagala mulabe obukulu bw'omuzikiti nga mubulabira ku mulimu nabbi sallallahu alayhi wasallam gwe yasooka okukola ng'atuuse e Madiina. Yali asobola okutandikira ku maka ge azimbe w'anaabeera kuba yali mugenyi, naye mu byonna yatunuulira kutandikira ku ki? Ku masjid. Therefore, bwe twevaamu olwaleero nga buli omu alina kyagenderera kulaba ng'omuzikiti guyimirirawo, abantu bagusaaliremu, Allah ayogerweko, Qur'ani zisomebwe, darasa zibeemu, tuba tuli ku mulamwa mutuufu, ate tuba tuli ku kintu kya bbeeyi. Njagala basaba tukyagale nnyo, tukiyigiriza abaana baffe, tukiyigirize umma ze tukulembera nti okusaddaaka li ajili binaa'il masajid kintu kikulu nnyo.
kubanga nabbi kye yatandikirako sallallahu alayhi wasallam. Namba 2, okumanya okuzimba omuzikiti kintu kya bbeeyi. Okwewaayo okwatako wamu ne efforts ezitwala emizikiti mu maaso kintu kya bbeeyi, kabonero akalaga obukkiriza bw'omuntu. Kubanga Allah jalla wa ala atugamba mu Qur'an, innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata. At-Tauba. Iyo yeye 18 mu Tauba. Innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi. Tewali atalina bukkiriza mu Allah akwata miliyoni ze 2 kuzisa ku muzikiti, kubanga njagala obbategeeza nti abantu banoonya nnyo value for money, banoonya nnyo value mu ssente ze bakozesa. Abanda bammwe abali wano n'abali ku ntimbe, njagala bategeeza nti kya bbeeyi nnyo okuddira essente n'ozissa ku muzikiti. Lwaki? Kabonero mu maaso ga Allah yakutonda nti oli mukkiriza. Okijjawa innama ya'muru masajida Allahi man amana billah. Abantu abeewaayo okulaakulanya emizikiti bateekwa kuba bakkiriza, nga bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Si kyokka bakkiriza n'olunaku lw'enkomerero nga bamanyi nti bino bye bakola balinayo akaseera lwe bagenda okusasulwa yawmal qiyama. Ate bajja kuba basaaze, bajja kubanga batoola ne zaka. Binaul masajid. Therefore tweweeyo nnyo okubeera mu bantu abakulaakulanya emizikiti. Tuli wamu basiraamu? Ekyokusatu, mu bikulu ne mu bukulu obw'okuzimba omuzikiti, bushra bil janna. Nabbi waffe as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bw'ozimba omuzikiti tabtaghi bihi wajha Allah, nga toguzimbidde ku mulamwa gwa ntalo. Ffe ab'ekibuli katuzimbewo wano ogwaffe, ffe ab'e Kampala mukadde katuzimbewo wano ogwaffe, ffe abatabuliki katuzimbewo wano ogwaffe. Abo tebategeera bamubutadia, bye bakola bifu, katuzimbewo wano ogwaffe. N'ozimba muzikiti nga oguzimbira ku nniya nnungi, tabtaghi bihi wajha Allah, gunoonyaamu kusiimibwani Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwawula umma ya Busiraamu, kubanga njagala obbategeeza nti tekijja tugasa kwawukana nnyo ku musingi mufu. Tuteekwa kwawukanira ku kusoma nga dalasa zino bwe zitambula. Bantu bayige eddiini, tubayigirize. Mwe mwagala gamba nti abo abaliwo ennaku zino basinga nabbi be yasanga nga tebalina na aqida, kyokka ate n'abazimba ne Allah n'atuuka n'obbaweja nga balamu. Therefore kusomesa darasa, kyova olaba baraza zitambula, bantu bayige, si bakaayane. Nakwewaana nti tolaba baraza yaffe ffe tuli bagindi, no. Bal abantu bayize, bategedde Allah, bategedde obukulu bw'okuzimba omuzikiti, era ne bamanya nti nabbi waabwe sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah walau kamifhas qatatin bana Allahu lahu baitan fil janna. Nti omuntu bwazimbira Allah omuzikiti, bwazimba omuzikiti ng'aguzimbye ku lwa Allah, kunoonya kusiimibwa Allah, kagube gwenkana kasuka kanyonyi, amakulu nga mutono nnyo gwenkana galagi ya mmotoka,
gusaaza jama y'abantu 8 imaamu y'ow'omwenda naye ng'agwagala mu bantu basaale jamaa bayige Allah amuzimbira ennyumba mu jana. Nabbi yalimba muli kumogga oba mutendwike? Nabbi yalimba alimba. Njagala kubuuza kajengo nga bwe tugenda mu maaso mu ummene etudde hadhara eno yokka etanaweza bantu 6-5 oba 4 bwe mbanjire njaseesinze bulungi. Bantu bameka abali muno abasobola okuzimba garaji omusula motoka zaabwe? Batono. Naye wali ekisu ky'akanyonyi kyenkana garaji y'emmotoka? Egaraji y'emmotoka ebeeramu ebisu bimeka eby'obunyonyi? Wabula sitaani mbi. Ozimba ennyumba nga ya bbeeyi n'obeera ne garaji ffenna tuzirina omusula ki? Emmotoka. Naye ng'ate tetuzimbye eki? Muzikiti. Nsaba Allah akyuse obwongo bwaffe abuzze ku mulamwa omutuufu. Tewali kigenda tugasa nga kuva mu nsi muno ng'olina akazikitiko kwoboteweeyo fuuti 2 nga nina akazikiti kange ekiryoweeyo fuuti 2 okakole bulungi okanyirize kamale emyaka 4 ng'abantu bakasaaliramu. Buli omu atunuleko ku kyalo gy'ava obuzikiti bwe twakuliramu nga tetunajja mu bitongole by'amaanyi kutandika kuzimba mizikiti, kutandika kuyita mu mbeera bwe ziti, kukola mizikiti nga Nakaluke bwafaanana ku kipande wali. Obuzikiti obwo nakati tukyabusaaliramu. Abazeeyi ababuzimba bafuna oba tebafuna? Mungu atulungamye aleme tujja mu nsi muno nga tetutaddeewo oko yadde kazikiti kenkana garaji ya mmotoka. Ate atusitule tukole ebinene kubanga kino ekazikiti egaraji tugireetanga kyakulabirako nti buli muntu akola ki? Akisobola. Omuntu azimba emizigo 8 gy'abapangisa tazimbye muzikiti ogugenda okukola value mu ntaana emyaka 10. Tata wange bukyanga afa emyaka guno 23 yasaalira wano salatul asr. Enkya bwe yamala okusaala fajiri n'asaala dhuha bwe yagamba kampumulemu teyazuukuka naye teyaleka muzikiti. Ye ate Allah amusaasire kubanga yaleka ffe. Kati aboogera n'akola ki? N'afuna nga nabbi bwe yayogera sallallahu alayhi wasallam. Naye bw'oba tolina kino na kiri oba totadde ku kafu naye ng'olina essimu ya miliyoni 2 ya miliyoni 5 abantu naku zino mu kusaagira bagamba kwata ekibanja kyo tonkema. Abantu ne balowooza nti basaaga naye nga kibanja eka 5 za ttaka omuntu zayita nazo mu ngalo ng'alinga atalina baana, ng'alinga atamanyi nti ajja kufa. Yeetaaga sadaqatun jariyatun. Ate okuba n'ekibanja ekyo mu ngalo nakyo kya bbeeyi kubanga Allah ayagala nnyo okulaba obugagga bw'awadde omuddu we nga bumulabikako. Naye tubulowooleze butulabikeko nga tuzimba n'eri gye tukola ki? Gye tulaga. No tutaasa ebituyitirako ng'abantu. Therefore, namba 3 mbagamba nti okuzimba omuzikiti kya bbeeyi kubanga nabbi yatugamba nti bw'oguzimba sallallahu alayhi wasallam bana Allahu laka baitan fil janna. Abantu abaagala nnyumba mu jana muwanikeko emikono. Saba Allah agituweere kuki? Nga tukoze byayagala. Naye mu bikulu atusobozese tuzimbe ki? Emizikiti kubanga kikulu. Nkyegomba nnyo nsaba Allah akimpe nammwe akibawe kubanga tosobola kuyisaawo 7 hours okujjako nga ate waguzimba mu
nandigambye Abdusalamu ajja kunyiiga naye nga nandigambye ndi nga waguzimba nga abantu we bali akida yaabwe si ki awo ate gajjamu oba otadde wafu naye n'ozimba omuzikiti nga guno abantu nga bamanyi Allah bamanyi sunna za Nabi sallallahu alayhi wasallam bajja ne basaala buli swala oteekwa kufuna. Mbasaba twettanire nnyo okuzimba emizikiti kubanga Nabi sallallahu alayhi wasallam tasobola kulimba. Tuzimbe nnyo emizikiti. Ensonga y'okuna mu bukulu bw'okuzimba omuzikiti sadaqatun jariya fi thawabil mayyit, esigala saddaaka gy'oli ate osobola n'ogikolera mukwano gwo maama taata eyasooka Allah gwe yasooka okujjulula. Kikulu abantu bali wano batutuukirira mu mirimu gye tukoleramu mu bitongole gye tukolera emirimu gyaffe nga bo bawaayo mataka. Seeka nze mpaddeyo ettaka ikemu bazimbeko omuzikiti. Oyo talina njawulo n'azimbye muzikiti. Koleeta omuzikiti n'ogussa ku ttaka lye gwe naye fil ajiri sawa pera mufunira wamu kubanga naye yeerekereza kya bbeeyi. Lunaku lumu twava kuno ne tugenda tuzimba omuzikiti Buyende eyo wansi. Musajja yawaayo omuzikiti ettaka naye ng'asula mu kayumba kasubi. N'agamba bazimbawo omuzikiti abasiraamu basaale. Olunaku lwe twagenda oguggulawo omusajja tumu interviewinga bino nga Abdusalamu byatera okukola. Olowooza lwaki wawaayo ettaka lyo? Lwaki tewalitunda newafuniramu ssente? N'agamba nawulira bagamba nti bw'owa Allah ekintu oba ogenze mu busuubuzi naye. Ekyokubiri bagamba nti bw'owaayo ekifo ne bazimbamu omuzikiti empeera mufunira wamu. Nayagala kusuubula na Allah nga sifudde ku kayumba mwensula. Twagenda okumala okuggulawo omuzikiti nga tufunye donations endala ate zimuzimbira ennyumba. Olw'obukkiriza n'obumalirivu bwe yalina fillahi ta'ala. Therefore okuzimba omuzikiti kulimu empeera ng'oli mulamu zijja kugoberera ng'ofudde, ne bo baba bafuubo oli wa ddembe okubazimbira ki omuzikiti era ne bafuna empeera. Njagala okujjukiza hadithi ya Anas radiyallahu anhu marfu'an. Agamba nti sab'un bintu musanvu yujra lil abdi ajruha ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ebintu musanvu empeera zaabyo omuddu azifuna kabe ng'ali mu ntaana. Basaba muwulirize bulungi. Bintu musanvu mpeera zikulondoola koba oli muki mu ntaana. Abantu abali wano abali mutunuddeko mu ntaana bulungi nga mugamba bisimillah wa ala millati rasulillah muwanikeko emikono nga wali ogalamizaako omufu mu ntaana mulahad. Juzi twalina Seka Abdallah ono nga tuteekayo maama wange rahmatullahi alaiha. Si muzannyo, oteekwa kuba muntu mugumu. Saba Allah musaasire. Fillahad ebintu musanvu obifunamu empeera kobe ng'oli muki mu ntaana. Ekisooka man allama ilman. Bino byendiko kati bwe nfane munziike enkya saba Allah nsaasire. Mu ntaana eri gye munandeka mudde eno mukungubaga mu bimu ku byensigaza bye bino bye mbabuulira saawa eno nti okuzimba omuzikiti kiki kikulu. Nammwe ne mukola kye nsomesezza nze eri nga nkola ki nga nfuna. Ekyokubiri man ajra naharan.
muntu agula oluzzi oba nakola opening ey'oluzzi, nyanja eyitawala, batuuze babonaabona, n'akozesa ensimbi Allah z'amuwadde, n'agamba tuteme omwala guno gukulukutire wano abantu bafune ki? Amazzi. Ebbanga lye balimala nga banywa gojja kuba oli ku katuufu wansi. Aw hafara bi'iran, oba omuntu asimye ki? Oluzzi. Aw gharasa nakhlan, oba asimbye omuti gw'entende. Lwaki ntende? Kale ogw'omuyembe, kale ekitooke kya bogoya, kale ogw'omuzabbibu, jambula, ekibala kyonna n'okirekawo ng'abantu bakola ki? Bakirya. Aw bana masjidan, gwe mulamwa, oba azimbye eki? Omuzikiti. Basseruganda bwe twogera okuzimba omuzikiti tetutegeeza 100 ku kinnaakyo, kubanga wandibanga tolina busobozi obwo, naye tutegeeza nti otadde wamu emikono gyo ne banno ne muyimirizaawo ki? Omuzikiti. So bw'ogweyimirira kyekisinga. Kyova olaba badonazi abamu balina nnyo obujja, tebaagala babakwatirako. Naye butukwatira awamu ne tuzimba omuzikiti, empeera zijja tulondoola katube nga tukoze eki? Tugalamidde. Tewali kya bbeeyi Rashid kyafuna. Buli lwe twogera ne tugamba nti yali imaamu wa muzikiti, yazimba essomero, yatandikawo akazikiti akatono. Olwaleero twagala kukola ki? Kagaziya. Nabbi agamba nti aw warratha mushafan, oba omuntu yaguze Qur'ani n'agirekawo ng'abantu bagisoma, bagifunemu irimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, oba aleseewo mwana amukolera istighfar, n'amusabira Allah amusonyiwe amuddiremu ku byamusobako ba'da mautihi, nga Allah amaze omujjulula. Naye basseruganda njagala obbasesa, ebintu ebyo 7 byonna biyinza okuba naye nga tolinaako yadde ki? Nimbye. Tolina irimu, tolina luzzi lw'oyambye ku kyalo, omugga guyita mu kibanja kyo naye wateekako amaggwa ne sengenge n'oba mukambwe, omuyembe gwo oba omuti gwa ffene teri agukwatako. Tozimbanga ku muzikiti, ate abaana bonna b'olina bali mu ghetto. Ebyeddiini birala nnyo. Abantu bagezi ate Allah abaluŋŋamiza ku bye bakola, kubanga aba ghetto bakola bya ghetto. Ate ne babifunamu ensimbi, goyinza okulowooza nti bya kiyaayi, naye nga yensi mu bo mwe bawangaalira, bwe bulamu bwabwe era gye batambulira. Kati mwe abawangaalira eno mu by'ekidiini, nammwe mubeere mu byaki? Mu bya kidiini, ate mubikole bulungi, tufunemu empeera. Awaganye Allah atusonyiwe, atusaasire era tutegeere nti wano tuwabye. Okuvaayo nno gy'owabidde si muzannyo, kobe muwalimu, kobe maamuuma. Weetaaga edduwa n'obumenyefu obw'omutima obw'amaanyi n'okukwatirako Allah subhanahu wa ta'ala. Ebintu ebyo 7 njagala obbategeeza nti bya bbeeyi, tubyettanire nnyo. Naye mu 7 gwonna tajeti yange mu darasa y'olwaleero, aw bana masjidan, oba azimbye eki? Omuzikiti. Obanga obadde sababu mu kuzimba ki? Omuzikiti. Mumulaba mutya okubanga tosobodde kuzimba masjidi ng'eno Umar, naye n'otasobola nakwatirako mulamwa guli mu ddiiro. For example, twagala biyigo, twagala kusereka, twagala taapu, twagala ki? N'obulako ky'osobola okukola. Ate n'obeera muzibu nnyo
buli mulamu ogujja mu ddiiro ogupinga abo bali ku byabwe, abo babbi, abo banyazi, azifu tolaba bigenda mu maaso. Ani atamanyi nti Nakaloke Center Mosque eri mu kuzimbibwa? Waliwo atamanyi? Waliwo atamanyi? Waliwo atalaba ku TV? Waliwo atalaba mu Ramadan? Ba Abdusalamu abo nga buli lunaku bakubiriza abantu basekankata baabo, buli lunaku bagamba abantu muwayo bamafu baani. Wali atamanyi? Bwe tuba tukuŋŋaanya olwaleero nga tuli ku mulamwa gwa kuzimba muzikiti na kujjayo pointi egamba nti kikulu nnyo, n'obagamba nti bwe muba mujje nga muli beeteefuteefu na buli muntu abeeko ne kyajja nakyo. Mukoze bulungi okeera, mukoze bulungi okujja. Era Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu empeera ennungi. Maama waffe Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin agamba nti amara Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bibina'i al-masajid fi ad-duri wa an tutayyaba wa tunadhafa. Nenge ebirowoozo byammwe biri nange wano oba? Gundi mafu kwata kusekankata ne Bukhari oyo ojje eno, obwongo bw'abantu bubeere eno, bayimuse bajja. Gundi Dr. Abdul Karim obwedda yali mu kubuzaabuza eno. Yes, I know. Njagala obbasaba ebirowoozo byaffe byonna bibeere wamu, tuyige nti okuzimba omuzikiti kintu kyaki kya bbeeyi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, Aisha radhiyallahu anha maama waffe atunyumiza nti amara Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bibina'i al-masajid fi ad-duri wa an tutayyaba wa tunadhafa. Mizikiti gizimbibwe ate giyoyotebwe, gibeemu abantu nga bawunya bulungi, ate girongoosebwe. Kyova olaba buli lunaku wano mbagamba nti mu mirimu egisinga ebbeeyi gye mirimu gy'omusajja waffe gwe tuyita nnya. Ye omulimu gwe kulongoosa muzikiti. Basiraamu bajja ne bafuna wuzu ne bagubya ne basaala ne bagenda. Tubaagala nnyo mu kugubya n'okusaala. Limaadha? Kubanga kwe kulaakulanya omuzikiti. Senga tebajja kufuna wuzu tewandibadde ate mirimu gya Umaru nnya, ate n'omuzikiti oba oli awo risaala yaago teyandibadde tekola ki? Tetuukirira. Naye pointi gye njagadde mu hadithi ya maama waffe Aisha nti amara Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bibina'i al-masajid. Nabbi yatulagira tuzimbe ki? Emizikiti. Njagala nnyo nga maliriza dakiika 2-3 tubenga twagala nnyo mitima gyaffe okuzimba emizikiti. Njagala bategeeza nti okumanya abantu baagala okuzimba emizikiti okuva lwe twagamba nti olwaleero tujja kuba ne bbaraza eno ne tutandika okubuulira abantu baatandika dda okuzimba omuzikiti. Eyo nniya nnungi, ate baatandika munda mu ggwanga n'ebweru. Abali mu muzikiti betwogera nabo n'abatulaba ku ntimbe, bonna nniya zaabwe ziri mu kuzimba ki? Muzikiti. Therefore njagala kumaliriza ebigambo byange mu bintu bino bisatu. 1, enniya zaffe zibeerenga nnungi nnyo buli lwe wabeerawo omulamwa nga gwa ddiini. Ebirala byonna birowooze nga luvannyuma, naye ng'ekikusoose mu mutima ne ku mmeeza nti omulamwa gwaki? Gwa ddiini, Busiraamu. Ekyokubiri, njagala nnyo basaba twejjemu nnyo omutima ogw'obukodo ku bintu bya Allah subhanahu wa ta'ala. Weerekereze, kubanga tomanyi oba onaawangaala n'otuuka ku bbaraza eddako. Juzi Sheikh Ismaila, juzi twaziika mami wange.
tannaweza mwezi rahmatullahi alaiha. Mu bantu be twali nabo nga bamaanyi basajja bafunyi mwalimu omwami nga bamutaaji Mutyaba. Tewannayita wiiki 2 nga tusinkanye naye agamba seeka abantu bakwagala, abantu nga baziise maama, naffe tukyegomba, nsaba Allah akituwe. Nze nva kusaala asir, yagenda ku masjid Habibu kusaala asir. Kofa Amina mu kkubo twamuziika naye juzi. Masaka sajja mufunyi, ebyamusobako Allah musaasire. Njagala Allah musaasire kubanga mu bye simanyi nti yalese azimbye ku muzikiti. Ate mu bye neeraliikirira sirabayo mu basikaabe alina nniya enaazimba muzikiti. Kati bwe ntuula wano nga mbagamba kuzimba muzikiti, tukitwale nga kiki? Nga kikulu. Saba Allah musaasire. Kinobe ndaba oli ku maggwa naye kanjogere ebintu bibiri byokka, leero kambyogere nga nyimiridde. Ekisooka modern technology, nti olwaleero abantu bano bali wano era tukuŋŋanye ku Masjid Omar, naye mu Ramadhaani tebaali wano, naye okuwaayo kwammwe kwatuuka. Leero nga bwe bazze ne tubeera nabo tuweeyo nnyo, tuzimbe kubanga tetuzimba ssabo. Ate juhudi gye tuliko olwaleero teri politiko. Tusuubula naani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Tojerega 10 kya ssente, kubanga nabbi bwe yali atuwa example y'omuzikiti yagamba walau kamifhasi qutaatin, yadde kaki katini. Saba Allah jalla wa ala atugule emitima gyaffe. Allah jalla wa ala atusse mu bantu abeettanira ennyo okukola ebibye. Ebitusobyeko atusonyiwe kubanga tuli bantu. Allah mwegayirira mu lunaku lwaleero buli musiraamu nga tetunnayingira khutuba, nga tetunnabagenda nnyo mu maaso na programs za lwaleero, lowooza nnyo ku mukwano gwe yava mu nsi muno. Obuuza ali kuki? Ate osaasire nnyo mukwano gwo nga mulamu ye mufunyi, naye ng'ebya Allah byakwata eno naye n'akwata ki? Eri. Nga naawe imaamu ŋŋanze otyo mukonkone ofisi ye ng'ekikututeyo nsonga za muzikiti, weebuuza onaamutandikako otya? Oyingira n'agamba imaamu oze tuula, ne bakuwaawo okutuula, n'agamba mwebale kutukulembera, naye nga mu b'okulembera taliimu. Mu bujego obungi ne mu kutya n'ogamba aji tukoze. N'agamba kansuubire toli kubiri bye mpulira ku Salaamu TV. Oyinawo omulamu omulala ogukuleese, omanye ebintu byammwe ebyo bitumazeewo. Nedda ssebo, oyo mukyawe taba mukwano gwo, kubanga aziba ekkubo erikutwala eryani? Allah subhanahu wa ta'ala. Oba mwagale mukwane, omubuulire, omugambe nti no haji byogoba bye bibyo, olw'okubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ayyukum tu'jibuhu maala warithihi, nti mummwani asanyukire nnyo emmaali y'abasikaabe. Baswahaba bamugamba nti n'omu tewali, buli muntu yu'jibuhu maaluhu, buli muntu asanyukira maali ebeeki yiye. N'agamba nti maalukum ma qaddamtum wa maalu warithikum ma akhartum, emmaali eyammwe yeno gye muwaayo kuzimba muzikiti, kuyamba bamulekwa, kuyamba bannamwandu, ey'abasika ey'enguumi, eya administrator general, ey'okuŋŋaanya abataka ku kyalo, batandika ogamba mwe baana mmwe temwaliwo, naye taata wammwe weyagira kuno ng'ettaka lino liyitira wano, naye nga buli mwana ayagala kutta munne. Tuweeyo emmaali gye tunaasanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala basaba bwe tumala okusaala nga imaamu w'omuzikiti tusigalemu
tukoleyo eddakiika 3 ku 4 tusoloze ssente yadde ntono zitya oba nnyingi zitya zigende ku muzikiti ogwa Sheikh Rashid rahmatullahi alayhi. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله